twabadde tuli awo Weasel Manizo ne Jose Chameleon babadde mu ggwanga erya Kenya bwe nawulidde babadde mu ggwanga erya Kenya balina show gye babaddeko emu ensonyi ne baziteeka ku Bali ne beenywegera kubanza ekyo ndabanga ekyensonyi omusajja n'omusajja okwenywegera newankubadde muli ba Luganda naye omusajja n'omusajja okwenywegera nze ndaba nga kintu baayiseewo nnyo gwe nga gwe with Caldem ensonga eno ogiraba otya era kyakuwadde ekifaananyi ki eri Chameleon ne Weasel Manizo okwenywegera ku stage? Ekisooka bano abaana bakatuliki baakuzibwa ku musingi ogw'eddiini okitegeera maama waabwe ne taata waabwe yabakuza bulungi nnyo basukka mu myaka abasinga obungi kati Chameleon agenda mu 50th floor kitegeeza nti singa yazaala nga obudde bukyali singa alina omuzzukulu saawa zino Chameleon musajja mukulu Weasel Manizo Douglas musajja mukulu bulira mbu alina abaana nga nkagamu oba okitegeera tebabalika nakubalika okitegeera mu African Traditional Society yaffe wano oba ebyobuwangwa byaffe byonna omukazi olina kubeera na musajja omusajja olina kubeera na mukazi so saati tolina kubeera nga obeera na musajja munno ekyo kiri kikondeming bati tetukikirizamu ebyo bisayisa by'abazungu okitegeera kati gwe omusajja omukulu Dr. Jose Chameleon legend gwe tulabirako okitegeera ne tugamba nti Chameleon y'omusajja waffe aturepresentinga y'omusajja waffe owakabi kati bw'otandika okukola ebintu ebyo kati olwo n'omwana omuto yagenda kukola atya soka okitunulemuko katono awo gwe Chameleon tukwenyumirizamu oyimbidde ebbanga ddene nnyo wano okitegeera buli mwana akwegomba kati saawa zino bwe naakulaba nga nze Weasel Caldem nga nange nkwata kito kyange nga kigamba jangu okitegeera so kisuse oba biragalalagala simanyi kyetagisa okujjayo simanyi nakumanya kisuse nnyo kozi tubirabyeko ebbanga eriwera tosobola kukwata musajja muno n'omunywegera newabeera nga muganda wo niwabeera nga muganda wo muli basajja bakulu mwenna muli basajja bakulu mulina abakyala okitegeera mulina abakyala mulina abaana mukuze mufuuse kyakulabirako ali ne muda mu kwenywegera obumwa tekikkirizibwa nakukkirizibwa wano mu bwanga bwaffe buno bwa Buganda Joseph Mayanja musajja muganda Douglas Mayanja basajja baganda okitegeera tekikkirizibwa yadde kati awo obanga agambye nti okola kino naye nga waliwo ate omuze omulala ogwekwese mwekyo kuba walubeerawo ekikolwa okitegeera nga kyagala okulaga nti ate bandiba nga tebakoma ku kwenywegera bwenywegezi nga waliwo n'ekirala sikulimba okusinziira ku kyakoleddwa kubanga kati olaba bw'okuwa n'omukyala osobola omugamba aga oba kapeeke si bwe kiri ka aga oba kapeeke kati bw'ova ku peeke olowooza oba odda ku ki kati ndowooza n'ebiri nabyo birina emitendera gyabyo okitegeera something byakoze bitya kati abakulu bano kiyinza okuba ffe twalabye just kapeeke bukiisikiisi obwo naye nga ate waliwo ekikolo ekinene ekisingako ku ekyo okitegeera so bakuze basajja bakulu kale ekyetagisa ennyo wano bwe tuba tukoze nnyo aga yeesoboka oba nsobola okuwa omuntu aga naye ng'ate aga zaffe ozimanyi ogiwa naye ng'oliwo oti mu bending togireeta wenna bwoti ate togirwamu oli musajja muno kati appetite ogijjawa okudda ku mwa gwa guno musajja muno n'otandika okunyunyunta oba buyagirizibwe obeera bakubye oba bwengegere oba buno simanyi nakumanya omanye ebiseera ebisinga obuntu obwo bubeera nnyo nga bufuusa addicted nga butuuse ku doozi yaabwo okola ebintu abasajja nga babinyweredde ebbanga ddene ati kati byebyo byotandise okulaba ezo outcomes ate n'ebirala bikyajja okitegeera kuba kati bwe bagenda ne banoonya eggulire oba ne bakuba ennyimba oluusi ne zigaana nebagamba kati katukoleyoko ekintu malinja kukikugambako nti oba bali mu mawulire bakola mawulire gaabwe kisoboka naye ate kati kiba kibattattana naye ate n'okukola amawulire waliwo bwogamba nti oyagala kukola amawulire wabawo ate kiba kisuuse kyosobola okulaga munagamba nti eno okubadde mawulire naye era ekyo kye bakola okitegeera kati tuwulira batugamba nti Daniela alabika okuba yakola ki yaweta kati Daniela waaba agenda kukuddiramu n'atunuulira eggulire eryo ng'oli ku mutoowo onywenywegera kati aba asobola okudda omuguje ku Weasel ogutwale ku Daniela oguze ku Daniela
Nonno mu mwaki no gwa Weasel manizo buli ogunywa obwenge buli kaseera buli dakika mu mwaki mazima ddala simanya ali enkwaki oyo wankwacho badabo parking ngana wange bava ku single parking akakubero nakakubero agata bigigi nakwata pike nakwata pepsi natekako amata natekako n'ebinyebwa enkwacho neno kenkwaje seko viddemu akwata ka pike nagata bigigi nakwata sweet pepsi natekako amata natekako n'ebinyebwa enkwacho nekwacha nga wadabo parking sikulira side emu double parking ojimanyi akwata eno neno kabaka kono bana bali de kasenge wano bali da kasenge wano kati akasenge ako joko mokadya kiriza GANO obo obulako taito yagamba nti oyo mulalu fe tulina okukyogera naye nga gwobo owenze nga gwe obo ovuddeko otuuka ekisala n'okola ebintu nga si bya buntu okitegeera kati gwe omusajja omukulu nodda ku musajja muno n'omunywegera era mujja kulaba bintu nnyo bigenda kujja ng'oli akutte munne amuggyemu empalo oba bali ku siteegi batandika okukola omukola awo wetulaga so nga ate twandibadde tusuubira nti bano abasajja saawa zino twandibadde tuli mu bintu bya record labels webale nnyo record label kati saawa zino amawulire galibadde googera ti Jose Chameleon akoze record label yakabi asainiza omuyimbi okitegeera Weasel akoze studio yakabi ey'omulembe mu East Africa igenda okubeera yakabi radio yaleka Angel Music yaleka Angel Music yali terina we yatuuse wenewe yagireka we yafiira kyanga tobulya Weasel abadde sawa zino yali sawa zino running Angel Music sawa zino okitegeera kati bali mu mawulire gakwenywekera kati awo wetulaga nti music waffe tasobola kubeera ng'asukka waawo ng'abantu abali mu gundi eno abasajja betulabirako abakulu bakola obuwulire obwekyana ekito obuwulire obwalayisi baguledi bwe balina okukola ate bo be bakola awo wetulaga n'owulira ng'obusungu bukutta okitegeera Chameleon alina kukola amawulire gano nti kati Legend yaguzeewo studio akola bwati yasayininza abayimbi bwe bati be baliwo saawa zino bagenda performing wano bwe bati ne bwe bati YouTube akubye kino okitegeera ebintu ng'ebyo naye tuwulira buwulire mbate yenywegedde tuwulira buwulire mbate yakoze kino obwo obuwulire buli ate simanyi yafuse omuvubuka mu kamwa simanyi yalwanye n'ono yakubyoli okitegeera so balekerawo okunoonya cheap popularity balekerawo okunoonya obuntu buno okusindana ne ba John Black eyo level si gye baliko ebbanga Chameleon lyayimbidde ddene nnyo okubeera mu cheap popularity newankubadde maama mawulire ng'onoonya ggulire era lyero lyolabayo okulaba ng'okola stunting eyo gwe omusajja omukulu omusajja omukatulike mpozi nga bino bye nti ebyokugiragira ng'ogamba nti olokose ate n'omala n'olokoka ate n'osiramuka kuba twali tukirabyeko nti tanywerera mu ddiini lirimu oyasiramukira era gali mawulire okitegeera era gali mawulire kati oli mu bintu bya ddiini ate byozanyiramu oli mu bintu bya Katonda lwaki Katonda takukuba omuswiba okitegeera oli gwe Joseph representing obukatuliki wano tukakatako okulaba nga gwe oli musajja wakabi nnyo olibadde ekyokulabirako olina okubeera ekyokulabirako naye ate oli mu buntu bwakwenywegera African Traditional Society ne wano obuwangwa bwaffe Obuganda tebukikkiriza yadde Chameleon ne Weasel mwakoze ekintu kibi nnyo era balina nakwenenya bayidawe bakomererwe nze mpulira obusungu bungi nnyo sikulimba twalibadde saa zino abasajja abo tubenyumirizaamu nnyo Chameleon talina kukola bintu ng'ebyo talina newankubadde mawulire abayimbi bano kyakulabirako nnyo eri abantu ababagoberera era John Black ayimba oluyimba oba Gravity omutujju oba mukwano gwange Samisa Kisemakula oba omuyimbi omulala yenna nti nosanga abaana abo abato omusanga omwana myaka ena ng'aluyimba omwana myaka 3 ng'aluyimba okitegeera nkikyeza baba kyakulabirako kakati abaana abo tebakoma kukulaba bulabi tebakoma ku nnyimba zokka n'ebikolwa byammwe mu mawulire babirabirako Chameleon abasize ekifaananyi kine Weasel mu baana kati awo byabakoze omanyi wabeerawo ekiseera we kituuka ng'olina stardom naye okola akantu kamu ne katta byonna akantu ako ne katta byonna by'okoze okufuna name kyekintu ekikyasiza okubeera ekizibu era n'okugimaintaininga ogibeezaawo nti Mr. Wagwan okubeezaawo brand Mr. Wagwan kyekintu ekyasiza okubeera ekizibu ennyo naye okola akantu kamu bwe kati ne katta erinnya lyonna ebintu byonna by'obadde okoze bba zinabeeranga mu kyalo eyo nga neegomba nnyo radio Moses radio naye ne muganda wange oyo bamuyita Katamba Stars nali Dubai nkimanyi atulaba
katamba nga ayagala nnyo Moses Radio atuka ekiseera n'akuzaane kana akalevuga kamoze Moses Radio ebikoma ebyo n'abiteekako katono waliwo gayona ayimba eyeyita samanya eyeyita omusika wa Moses Radio disco eriyo mbubamu kuba bane bamusanga waliwo Weasel waliwo Chameleon obane person naye yaliwo nembu kye bamukola kye bakola eriyo nagata tumanyi jali nembu ngekimukubya bukwete kamukifananyi kya Moses Radio nini wachi kimukubya because oli yafa nokubadde nti okumalegasi siga nti abanyimba za muyimbi nti ziyaddamu yali ayimba bibye nakwete kamukifananyi kyoli kindoza tino boli awo tekyali kibi tugende ku musajjawo ayagala nnyo Moses Radio omusajja ngagala nnyo Moses Radio lumu waliwo ekivulu kyali awo jinjaawo Moses Radio bajja Weasel manizo good life nga biseera ebyo erina bread and butter bajje jinja devina ngamba ngenda nino okulumba muganda okitegeera kati bwe batuuka eri twalaba abasajja nga balina bimama byalinga bina buli omu nga biringa munaana nani Weasel ne Radio gabulumani ebimama nga bimama ebinyirira omukulu we yavaayo we yatandikira ku kyalo naganze sijja koma ku Kalevu sijja koma ku bikoma nebimama kambi gateko nebimama nange kanfune yebyo kikyengezaako kugamba nti bana abakulu tubalabirako nnyo ne tubakoppa ne tubayingira ne munda bye bakola omulenzi naye yafuna bimama bina yabanoonya okwo bamukomba bokisi baani bonna ne mugamba katambo ogenda kufanga n'ekiseera kyo tekinnaba yabayiga netalina wali n'oluyimba n'olu azunga nakalevuke bwe kati n'ebimama talina wadde n'ekikumi yadde abasajja tubalabirako nekati ndoza yafuna mu kuba ngambye yagenda Dubai kati ate kati radio era yafa naye ndoza nebikola nebiganda radio bwe yafa omukulu naye nali nyenyo nagamba wayo koti ebiko n'ekirevu yakijjako dda yakijjako nebikomo n'asuula etamanyi gye biri nebimamba tamanyi kati gye biri sokyongezakuga bana abasajja tubambala kati eriyeyo omwana nga yegomba Chameleon era nga wamulabira ku stage ng'akola obuntu obw'okukiisinga ng'amufiirako naye ng'agenda kukola kkiriza obagaana kati kyosobola okusangirako abaana nga bali eyo bana bato nga binywigira ebintu ekigwagwa eyo nga yakimanyi nti Chameleon waba akikoze ye winning formula ye nange bwe nkikola kitegeeza nja kubeera nga Chameleon nange nja kuwangula so kirina okukoma ababalabirako bangi tutuuse n'ekiseera tugambe nti Chameleon legend naye mu butuufu mazima ddala legend akola bw'atyo ebyo byebikola bya legend olina kubeera ng'oli muntu mulala nnyo olowooza legend wano ayinza kubeera ani wano mu Uganda Chameleon nga bwe yali eyisizza ayinza kwesanga ani wano mu Uganda omukulu Moses Matovu twandigambye nti legend naye abo be ba unsung heroes kyusa kigonzagonza unsung heroes abo be bantu ababeera tugeze nti behind the scene nga bakola ebinene ebyamaanyi ebyewunyisa naye nga tebabavaayo kubasiima nga tebalabwa nnyo si balayimula ekitiibwa tekibaweebwa okusinza ku buzito bwabwe kwebyo bye baakola ng'ate bakoze ebyamaanyi kati abo be bansangirozi ba Moses Matovu kati ate bano be tulowooza mbu balina nnyo kye bakoze abo mu butaala ne bajja mu butaala ate nga tebalina nnyo kye bakoze yadde kati Chameleon waba yagala tumuyite legend yes music amukozi awo tewali buzibu omuziki gwagutukubye East Africa agikubye Africa abamu bawanika Uganda twafukamira dda kati kwebyo ayongerezeeko ebikolwa era tujja muwumuza bulunyo tugambe taata wumula mirembe katutikire engule era neya legend iyo tugikuwadde naye nze nagamba nze akantu ako aka legend nakamumma kubanga legend etambulirako n'ebikolwa by'omuntu characters kintu kikulu nnyo ng'ovuddeko n'ebino nti we are celebrating you naye ebikolwa by'okola kikulu nnyo byolaga generation egenda okuddawo okitegeera kati waliwo generation eze Chameleon nga beera bavuddeko waliwo generation y'aba Gravity yajja bakenzo kati waliwo generation y'aba Johnny Black ate waliwo generation y'aba Liam Voice aninoni kati bantu ba mirundi ng'egyo ng'esatu kati abo bonna abaana balina kubeera nga balabira ku Dr. Jose Chameleon kati wodda ne mukulu wo Weasel manizo
omutandika okwekwisinga okwogira okugira obuntuntu nalabye ne mugundi waliwo video emu gye nalaba ng'era balinamu kasayini aka akagirage kubanga kino si kyekisoose olinga mulundi gwa kusatu okitegeera so bikome mani bikome kati ku family y'abamayanja eweebwa ekitiibwa because taata waabwe wajja okwogera mu mawulire olaba nga musajja mukulu obuvunaanyizibwa musajja ayogera sense maama waabwe olaba nti omukyala oyo bajja okwogera mu mawulire olaba omukyala obuvunaanyizibwa ayogera sense naye ate ebikolwa by'abaana olaba nga ate byo birala olumu bakazi batolumu omukazi watolumu n'avaayo n'awumbirira ono twalaba palaso no yali Weasel yavayo n'akuba omuvubuka Shambabo yali amuyambako awe waka n'amutuusa ne ku kitanda yali ayagala kumutta busi Weasel ne yeekweka era mama we yavayo kubirira nti banange omwana wange mumusaasire okitegeera nga yeewuba ku ddwaliro ate ogenda okugira okujjanjaba naye ng'omuntu gw'olwanya musajja mukulu alina abaana natera n'okuzukuza okitegeera kino kiwa kifaananyi kyeri family y'abamayanja omanyi sometimes oluusi abantu bagenda ne bakusuusuuta nnyo ne bagamba gwaliwo gwakikuba naye ng'oyagala okumanya ekitiibwa kyo ky'oli mutambula ng'okola research ng'onoonyereza ng'obuuliza ng'ogamba naye Weasel ali atya ng'obuuza ku bantu abalala naddala ababeera bakuliraanyewo kimanyi ti baneiba baffe sometimes be bamanya amayumba ago baneighbors nze bamulirwana nze nsobola okubeera nga wano ndi wakabi nembawo nengenda ebugoloobi ne bandaba nga ndi wakabi nnyo ebugoloobi okitegeera naye nga ate wano ewaffe wano wenva wano nga banneevuma bwevumi nga obwakabi bwange tebabulaba yes n'omuzungu agamba charity begins at home waliwo olutalo lwe nasooka okulaba olwali olwa maama ne taata wayinza okuba nti family teri stable teyimiridde nga yo ku musingi zo abaana babakuliza ku musingi naye family yo teyimiridde bulungi teri ku musingi guli gwennyini oba family bayinza okubala okuba nti bannamawe tebavaayo okugira naye nga abantu bano tebakyali bombi okitegeera maama wa palaso ne maama ne taata nga baseparate bayawula kati mulimu abaana abamu abali ku saidi ya maama abalala bali ku ya taata bali ku saidi ya taata kati ate taata ye wazima tabikirira teyekwekereza o agiyita o tagiyita zero kati ate maama ye abikirira ekisinza okwonoona famire z'abantu zonna bamaama abo oluusi bawakaniranga nnyo abaana baabwe nibagamba mutabani wanywa enjaga noganza owange tasobola mutemako n'omukono ate nga naawe omulaba naye era n'osirika omwana ajja bamusibyemu embuzi mu bulago ngabbye naye naga nti omwana wange si mubbi bamwayiriza naye ng'embuzi omwana agirina mu bulago yes naye at the end ebikolwa ebyo bigenda kubeera nga bisaanyawo famire yammwe tebigenda kusaanyawo muntu omu nti maama wabula mwenna okitegeera so bwe mubeera mwagala tuba credit nga bwe mweyita nti mayanja famire era nga bwe kiri nti mayanja famire kubanga abantu abasinga obungi abalina erinnya nti mayanja famire ntake famire gundi famire balina okubeera nga balina ekifaananyi kye balaga eri abantu ekirungi so si ekibi kati babeera bagala okuuma hashtag mayanja famire nga bwe beeyita nti hashtag mayanja famire beddeko batandika okukola ebintu ebisobola okubeera nga bibaweesa ekitiibwa bakuze Chameleon tetumusuubirayo nnyimba nga 10 mu maaso nga zaakabi zigenda kuba Uganda wantu tekisoboka akaseera ke kaaliwo yatukuba tune n'atukuba tune kati saawa zino atambule bulungi bw'atyo nga yeegendereza amaleko olugendo lwe okuwunzika olugendo lwe obulungi aleme kutatana bino byazaakola ene mabega ebinene eby'amaanyi okitegeera kyaba alina okukola bw'oba nga oyagala okuwummulamuko ng'oyagala ogenda okufuna obulamu obulungi oyagala massage oyagala sauna oyagala bagita steam bath waliwo ne steam bathtub kirala okugendako mu steam oyoteko onywe ku kacayi akawoomu oleka fruits akalungi kwegamba okole aerobics kusala mubiri kufuna fitness obere wakabi era byawukana nga nkyayiga bingi so kakati genda mu kifo bakita fit club fit club eri tuka mu junction ye Busaabala ngova kalenda katika gezo ngova kalenda kirira tuka mu junction ye Busaabala kakati botuka mu junction ye kuchida Busaabala vuga
obenga datida ku Ntebe Road wali waawo ye Shell cars ye Shell eri mu maaso awo nenga tonagituukako ekizimbe kiri awo ku mukono oguli emmere bakiyita ekifo bakita Fit Club. So ekizimbe kiri awo kuli Fit Club waggulu awo agendawo okole physicals ofune massage ogendeko mu sauna utereze ku mubiri gwo then ate ne steam era we steaminga bulungi nnyo osobola kubanga obeera bulungi nnyo awatadde kugamba ekifo ekyokuwummuliramu kyonzola kubanga okwasiganya buli lwomaliza okukola emirimu gyo oba ku weekend ngaawo n'ebirala byonna obeerayo awo nga owummulamu. Osobola n'otwalayo nakayimane tweyagala mpola mpola mubeerayo eyo toli tabu. Feton Fashion Store bo batwambaza ngoye we bali ku Dikeste Plaza va ku Mubaraka tandike kuba erikirira ensambya ku Mubaraka emakindye atandike kuba erikirira ensambya oba okatambulako katono nga tunama kukamu kikke wansi eri naye wakatikati awo abaana balina display nkange nze nali ndowooza ebintu bya bbeeyi nnyo bya layisi mwana bya layisi mwana ya akedi eri awo kwe kuli Feton Fashion Store era bali maaso awo wennyini abaana abawala abalabika obulungi bwe bali bajja kukwambaza engoye ezakabi ziri ku mutindo gwa waggulu ate nga kasente kasaamusaamu engatto jini ezakabi t-shirts ezakabi ngoye dresses z'abakyala ezakabi babirina bigundi bino biswedi bipushini ebyo byonna babirina nebino ebinyiga massage once en byonna babirina tuka ku Feton Fashion Store bakwasiganya side yawo mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ne Wiz we vale kunde tabula yenze buli wonde tafuna sanyu lyeye kale tusinkane.